Yes, ku Wiki TV ate nate tuba tukomyewo kubanga tukutuusaako ebyo ebikwata ku ba celebrities bo. Olwaleero emboozi eriwo ya ssanyu. Lockdown eno ba celebrities baffe tebayisizza bubi, abasinga bafuniddemu ebintu bingi eby'amasanyu era nga nzijukira solo yaffe yasembayo twakutuusaako mwana muwala Juliana Kanyoomoozi bwe yakubawo eddenzi. Emboozi ya leero tejja kwawukana nnyo ku ya Juliana Kanyoomoozi era nga olwaleero tulina amawulire agakwata ku mwana muwala Rebecca Kwekiriza era nga abasinga mu manyi nga Chosen Becky. Chosen Becky olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 18 Ogwokutaano 2020 yakubyewo omwana ow'obulenzi. Chosen Becky ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook yataddeyo posti ng'agamba nti azadde omwana era nga omwana ono yatuumiddwa erinnya lya Heather Mutebi Amil. Kakati erinnya lino Amil litulutwala ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Dictator Amil ng'ono blogger era nga ye boyfriend wa Chosen Becky era nga yalabikaka emabega awo baali ku baby shower ya Chosen Becky era olunaku lwa leero basobodde okwaniriza omwana ow'obulenzi. Chosen Becky okukujjukizaako oyinza okuba weebuuza Chosen Becky y'ani oyo gwe batunnyonnyola essaawa eno. Chosen Becky muyimbi era ng'ono yazuulibwa omwami amanyiddwa nga Joseph Kirango era ng'ono yasookera kayimba akayitibwa Bankuza nga kano kamuwa ettutumu ly'amaanyi era nga okuva ku olwo taddanga mabega era akuyimbidde obuyimba nga Byabangi, Neesiimye, Ky'osaba, Telemundo wamu n'ennyimba endala nnyingi. Wabula okukujjukizaako nti amawulire ge twafunye galaga nti ono si ye mwana wa Chosen Becky asoose era nga bagamba yazaalako omwana emabegakaawo era ng'essaawa zino omwana oyo abalirwa kuba n'emyaka 5 era nga ne taata w'omwana gy'ali ng'omwami ono amanyiddwa nga Jagwe Ronald. Emboozi eyo tujja kuba tugikola essaawa yonna tugikutuuseeko, just wekuumire ku Wiki TV. Atannaba kusubscribinga fuba okulaba nga onyiga subscribe button eyo wegatte ku family eno eri mu kukula era nga tujja kuba ensibuko y'amawulire gonna agakwata ku ba celebrities bo wano mu Uganda ne wabweru waayo. Obadde olaba City Filers Show era nga omuweereza wo nsigadde nze Wiki tujja kwatagana mu story enaaba ezzeeko.